tetulina bwetaavu bwa faaza bwa pasita ng'ono omuyaye bugingo. Tetulina bwetaavu. Oyo bugingo enaasiba njovu ku gaali kano kamanyiira amanyi tetusobola kusirika ng'oyo omuyaye amanyiira Allah amalira Nabbi Muhammadi alina ebizibu ebimumala. Oyo bugingo alina ebizibu ebimumala. Bugingo ebizibu ebikumala bingi. Solooza kuŋŋaanya ssente mu bantu b'okuŋŋaanya omusimbi n'ozimba kalina egindi muli mu ttente, ebizibu bikumala. Obusiraamu hands off, ojja kufuna ebizibu budingo. Ebizibu akakamanyiro k'ogenda oleeta buno obusiraamu si people power. Buno obusiraamu si people power. Ffe tuli tayali okuluzinga obulamu bwaffe ne Allah aleme kumanyirwa. Tuli tayali. Nyini nsi eno si people power gwe bugingo gyewamanyira okubeera nga buli kaseera ovuma. Toddamu okuyasamya akamwa ku Katonda eyakutondera okuba nti no gwe tomumanyi. Beera mu bizibu bye. Amaka gakulemye. Ye pasita yo kya Bayibuli ate nkya n'akootinga mu Bayibuli. Amaka ago gakulemye. Simanya mbu akalege obukadde bubiri. N'otunuulira oba bannaye. Era bannaye Allah jalla jo bannaye gwe yammye obulungamu Allah. Obukadde bubiri at his age. Ebintu by'obusiraamu tebikwatako. Si kalwe bya kibuli kabe supreme council. Toyina buyinza kwogera ku mufti. Toyina buyinza kwogera ku mulangira na kibinge. Toyina buyinza kwogera ku amiru yenna. Toyina buyinza kwogera ku musiraamu wadde muli wa mayirungi. Beera ku bizibu byo gwe bugingo. Eno tosiba nti wabula eno njovu. Ffe tuli bazibu. Tuli bazibu. Okuluzinga obulamu nga tugenda mu jjana basabula babuleka. Manya bizibu byo budingo. Manya bizibu byo. Oddemu gwe yasamya akamwa. Bino birekete bikwatako obandira ngo yalizayininze ebyo tebikwatako abo no balina nsonga zaabwe. Ffe tuzimanyi tebikwatako so si kuvaayo okukutandika nno kumanyiira manyiira abantu bomanyidde okumanyiira. Ffe tuli bazibu. Ffe ku ddiini tuli bakambwe. Tetulina kintu kyonna kyonna kitulabawo abadan. Ffe tusobola okwemalira ensonga zaffe budingo. Neyogere ku busiraamu budingo. Walaba jjajja naye tetusobola kumukkiriza kuzoogerako. Jjajja kennyini tetusobola kumukkiriza kutwogerako. Eno nzikiriza nyini nsi eno kumwawula na nabbi we mu Kabuli kyekigenda tutaasa kyekitaasa ensi yonna kweyimiridde. Ngoddawo otandika okwasamya akamwa. Fa ku bibyo bandigazo. Beera mu bibyo. Beera simanya noono simanya ono Teddy simanya beera mu kikulukuto byo. Simanya beera n'oyo omukozi wo. Beera mu bizibu byo. Allah jalla jalaaluhu atusaasire nammwe abasaasire. Barakallahu lakum wa jazakum